bagawungidwa tabanyoze kabusu ekitesanyukibwamu omuli lwakusatu nolerawo komedi tomusubwanga wamune enjesenge databashire kwago era nasabibwa neno abakyala abali eyo nga otoyala kuzaala ng'okuzaala kwakutama jangu oteyune ebisagwalo wakaliga wetuli wamune Kebakafulu nkola kesi z'abafu wanewandiya era nga bw'oza ogula kesi tuwa kesi eyo yennyini mawogani gy'okwatako n'oseereza nebanga smartphone gyatuguze kesi bw'ogula kesi ey'omukulu tubongerezaako n'ey'omuto naawe nekabanga akasiimo jangu ogule kesi wamune. Assalamu alaikum wa barakatuh. Nze Seeka Umar abali banjogerako munabula kati nkomyewo nankuba mpya mujemba w'emikisa mubeere nganze nti obula n'okomawo ng'era setukyalina wamune. Goonya ziryaki okuuma otya ebbugumu mulengi wamune tugwano mwebalire ddala kubanga mukyala wankene TV bulikyo amanya endoboozi nze Sanyulo Binamwereka olunaku olwaleero nga tugenda kuba tutuusaako amawulire mu mawulire getugenda okuba nga tutuusaako mwe muli omwami agambibwa okubeera nti ono nno pasita kigambibwa kyonna abadde asumba endigazi wabula kyavuze abalabi awamu n'endigazi enviri ku mutwe pasita ono kwekulabika nga ate yajjudde ebitanajja oluvannyuma okubeera nga alabiza omwana omuto mu mbuga ya Sitaani. Omwana ono kigambibwa kyaweza emyaka 8 kyokka omwana ono gy'abadde ng'asabira wamu ne jjajjaawe kigambibwa nti bano babadde bamaze ebbanga nga basabira mu kkanisa eno kyokka buli omu yeewuunyizza pasita ku lw'ekintu kye yakoze. Omusasi waffe katuwa ebikira ku luno olw'okubeera nga pasita abadde mu kusajja mu luginyo ng'asumba endigaze ku luno kyasuse kuno yajjudde ebitanajja okubeera nga kuta omwana omuto aweze emyaka 12 kigambira nti yasoose okubeera nga mulimbalimba nga bagenda omusabira amaanyi ga Mukama gamuyingire genda kunsabira Yesu anyingire nyaŋŋambayo yasoose kuŋŋamba wanika omukono nempanika naŋŋamba toleekaana amaanyi ga Mukama ajja. oluvannyuma ekyazzeeko atunnyonnyodde n'amala n'asumulula omuzibi nenaŋŋamba toleekaana nja kuwa switi ne paani. ekyaddiridde kyabadde kubeera nga tusaako ogw'obulisibwanye kyokka jjajja omwana ono atunnyonnyodde gyabadde asabira kubanga ebyokusabira yali yabyesonyiwa naye nesonyiwa ebyokusamira nyensala omunzige mpasitona nsabirenga era tubadde nga tusaba ne muzukulu wange wabula onagamba ebyokusaba olunagenda bigobera ddala okyuse ku muzukulu we okituuse ku muzukulu wange siyinza kunayanza ngenda kuddawe ngenda kuzaawo essabo lyange siyinza kukkiriza kuddamu ebyo bya kisirusiru. Pasita kyakoze lubaale w'abaana musadda kyakoze kibi nnyo ddala. bwe togendako ne pasita atunnyonnyodde nafunye mwoyo wa Mukama nga ntuma naŋŋamba nti you go to first test the word the child. When I went to the then I said, it's okay. If you, Jesus, you told me, I can't do it. Then menchwa. Naye saakikoze mu bubi kuba nabadde Mukama yabadde antumye. But wekibanga kibanyiizizza, I'm so sorry to you, but the God naye ate ye Katonda ye musanyufu. That is it. Byebyo naye kyokka nabagamba abasinga omulabe bagamba kyandibanga pasita anywe ku njaga oba pasita anywe enjaga banna
obasinja ng'alabika alina ebintu byakoze ebitali bituufu. Abasawo mugende kunaffe abagamba yetaaga kebererwa. No, you're supposed to go to check the head. Alika nashoka ku mutwe. Aina the bazume is called Akatsuri. Yeah, it's your banana Akatsuri with the head. Yeah, so we're going to check on Akatsuri with here. Then after that we check with the Anakatsuri. You get to get your lasers. The people knows. Yeah. So tugenda mwekereja tulabe oba ya Anakatsuri. If you don't have Anakatsuri, then government tumpasa government. Yeah, that's what for. Enza ya kusabire kulino kulambere TV. Mwebalire ddala ate ebyo nga bikyali awo batugezako mu byemizannyo waliwo omuwagizi owa Arsenal ono agambibwa okubeera nti nno bw'abadde balaba omupiira gwa Manchester United oluvannyuma okubeera nti Manchester United ono nno gwe mulundi ogwasingidde ddala okusomesa eri abalabi baayo kubanga ku kyeyolesezza nga basamba FA awo nno Manchester nesobola okuba nga efuna obuwanguzi ku goals 4 kwe yatiddewo okutuuka ku quarter final ey'ekikopo kino wabula waliwo omuntu eyabadde asibye ssente amanyikiddwa nga Mbaziira ono kigambibwa nti yabadde asibye ssente ng'agamba Man U tesobola kugoba mupiira guno wabula gye byagweredde ng'atandise okutuunyanirira era bamukwatidde ku mulyango gwa tavani ng'afuluma. Omupiira guno gwasoose kubeera nga buli omu yatunyiriza munne wabula Man U yasoose okuteeba ate oluvannyuma ne ttiimu gye yabadde esamba nayo n'eteeba gye byagweredde nga Liverpool bakigomye mu kikopo. Kigambibwa nti Man U yabadde emaze ebbanga nga tewa abawagizi baalyo ssanyu wabula olunaku olwaleero kyaddiridde okubeera nga abantu baayo basanyufu nnyo. Omusasi waffe katwebikira kuno okubeera nga waliwo omuwagizi omu wa Arsenal eyabadde tasuubiza nti Man U esobola okubeera nga eyitawo ku kikopo kya FA. Kigamba nti yasoose okubeera nga yenyumya n'awakanya n'agamba nti Man U tesobola kubeera nga egoba Liverpool. Kyaddiridde nga kirageza okugwera nga Manchester United ekubye ggoolo 4 era nga bayitiddewo mu quarter final. Kati twabadde tutudde ku tavani nga tulaba mupiira kati gali n'agamba munne n'agamba waawe tasobola Man U tesobola kugoba tesobola. Neŋŋamba mwami wange ne mugamba obalabye abo bali mu kuwakana bayinza okwekuba n'aŋŋamba gwe biveeko tobiyingirira. Kati twagenza okulaba ng'omwaka omupiira ogwaggweredde ng'omwaka otte munne amatwayi ne benyola. Bwe twabuuziza babadde banyola omuwagizi wa Manchester yatwanukudde. Nze nanne mwensinyiye neŋŋamba kamuddale mupiira gwange naye tumaze okukuba ikolayiza ekikiza okunyiiza oda atulekalya tusambasamba naye okunjira omwenge yes ndi mu kisiibo kale omusango gwansinze okuba nazze mu bbaala ng'ate nasiibye naye ekyo kinzijaako dembe lyange kumukuba kyokka gye byagweredde nga benyodde naye yabadde asibyewo ssente emitwalo 10 yabadde taziweza. Nabadde siina mukali nabadde nsuubire ng'akapapula nga mmanyi kiwaddiru ngenda kulya ba nabadde nsibye kapapula kenabadde nsibye kati nga nsuubira okuwangula then male mukole ki nange mpitiremu awo wabula baana b'emusajja nga atandise okutuuyanirira nga netwezimuka bamukwate ku mulyango ajajewo byabadde ayogera. Kati mbadde nsaba kunsonyiwa busonyi sigenda kuddamu era nsabira maani yetwala ebikopo byonna sigenda kuddamu kweyogeza bya kisiru sigenda kuddamu. Wana bawizi ba Manchester bagambira ba Arsenal basondere omusajja ssente zino emitwalo 10 oba tebalina ssente tebatanga mukudda mu mpiira gyaffe. Kati kyakamaze tubaleeta kulaba omupiira gwa maani abasunza embweso ebisi Blackman nkota bafirimu kati yokka ngocheka engalo firimu yokka mpayo yo toba ya Junior toba ya Maka toba ya Jingo yokka tewali buzibu spidi ya yiri tugenda maaso saba bigigirwa twedo talisi era ngene talisi tuli kutabani woods wesinzidde yine talisi All of these things onanyonyola increase of happiness. baliwo nyumba emu bakigambibwa nti nyumba eno yali yagubirwa naye nyumba eno buli yagibeerangamu walingawo akantu oba walingawo ekintu ekyagibeerangamu. Tugenda maaso enyumba eno
ekiriwo kikkirizibwa nti ennyumba eno yali gavumenti yali yagigaana n'abantu okubeera nga bagisulamu kubanga nabo baali bakyanyumiriza okumanya ki ekittanga abantu abasulanga mu nnyumba eno. Tugenda maaso wekiri wetuli nga waliwo n'omwana omukozi eyali mu nnyumba eno. Omukozi agezaako okulabika nga anoonya omwana yali asula mu nnyumba amunoonya tamulaba. Jjukira nti abaana baali babaleseewo n'omukozi ono meni udatugenda maaso sawa obujeje watwala butandisi bano bali eno balina bye bakola babigawo omanya abazadde enyumirizakola omukyala amukubira essimu amubuuza anti nakuleseeyo wavuddeyo ewaka anti ndi mu kibuga kati abaana babaleseeyo nani n'omukozi. Tugenda maaso kumba omukozi agezaako okuyitayita baabi akaana ke bamulekedde wuuna akayita akayita ana gwayita kumba ana gwayita tamulaba amuyita kumbe bambi ana gyali eno ekintu kikino nekisala kikyo kiri mu nnyumba eno. Mama kyali awo amasannyalaze ne gavaako ekizikiza kyakwata omulundi gumu. Tugenda maaso sanga obugenyi batanditandisi era nga tulikota baliwonuzi wabaawa kyali awo kigambibwa ti ennyumba eno kyatulu gavumenti yali etesitesi ku nnyumba eno wene yali eri omuluka guno okusanyizibwewo kubanga waliko ebibira bingi nga kigambibwa bati ebintu ebyali bisse abantu nabo bantu babitegeera. Tulengera abasajja batandise okuleeta ebyonyonyo by'okulwanyisa ate abaliwulize ngeri okisenzedde abasajja balina erikopita gavumenti ya Amerika bweba esazeewo okusalawo okubeera nga erwanyisa omulabi era efaayo ku muntu owa bulijjo nga tulengera ennyonyi ezizze okuleka asanjawo ennyumba ng'amaka kizo yeeyo mulinde pati tu salongo